categories zetuwandiise nti zino teziri mu tuluba lw'ebyo byetuyita agent wa foreigner, kubanga etteeka lisinzidde ku section 22. Omawulire gatuyinawo gwe twogereranga etteeka ery'omukulu mwa Yusuf Nsibambi wamu ne minisita oyogola amanyiddwa nga General David Muhoozi likoleddwamu ennongoosereza. Waliwo enkyukakyuka ezikoleddwamu oluvannyuma lw'okubeera nti bannayuganda bakubye omulanga baleekaanye bagenze maaso n'okuba nga babiwakanya. Kakati we twogerera abakulu balina ennongoosereza ze bakoze wabula okusinziira ku bye twetegerezza. Bw'obanga wetegerezera n'osoma bulungi nnyo etteeka lino kakati ate we lituuse liringa ate eryongedde okukaluba nga bw'ogenda okgenda maaso n'okuba nga obiwulira. Jjukira gye buvuddeko bannayuganda bangi ab'enjawulo badde bavaayo n'endowooza zaabwe, bangi ebitongole eby'enjawulo bibadde bivaayo, abasinga obungi bakwatiddwako n'abo ababadde basirise nga ku nsonga endala tebavangayo kubaako kigambo kyonna kye boogera. Ku mulundi guno babadde batandise okuba nga bavaayo nga bonna kaweefube wa kuwakanya etteeka lino erigenda maaso n'okuba nga lireetebwa erimanyiddwa nga Protection of the Sovereignty Bill. Kakati wuliriza bubadde budde bwa ttuntu Yoweri Kaguta Museveni n'ate ekiwandiiko era mu kiwandiiko kye ngenda okusomerako ekitundutundu kubanga ekiwandiiko kinene nnyo nkirinako wano kopi naye kinene ngenda kukusomeramukko obutundutundu osobole okugenda maaso n'okubeera ng'otegeera biki byawandiikidde ddala na biki byayogedde ng'agezaako okuwanukula wabula mubaddemu olulimi lw'okujereegerera. Kakati gye buwungeeredde ng'ezimu ku nkyukakyuka zikoleddwa naye nga bino byonna bivudde ku pressure eteekeddwawo okuva mu bantu ba bulijjo bannayuganda ab'enjawulo, okuva mu bitongole ebyo bannakyewa civil society organizations n'abamu ku bantu ab'enjawulo ne bannaddiini. Kati wenjogerera mbu waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa. Enkyukakyuka ezimu nnungi wabula ate ezimu ku nkyukakyuka zirabikanga ezongeddwa okubeera nga zikalubyamu mu tteeka lino. Kakati nga bwe ngenda okugenda maaso n'okuba nga nkusomolulira wabula nga byonna omukulu agonze n'agenda maaso n'okuba nga agonzaamu naye mu kiwandiiko kye kirina ekifaananyi kye kyongedde okusiiga nti kati ababaka ba paalamenti baminisita n'abakungu abalala bonna nga kirabika omuntu omu yabasalirawo era waliwo omu ku baabadde bawakanya n'abagamba bannange mulekereewo muggyeewo eyo kalica ey'okubeera nti Yoweri Kaguta Museveni ye kyayagala nti automatically kiba kituufu kubanga ayinza okuba kyayagala ye nga kigenda muyambako okumukuumira mu buyinza wabula tekitegeeza nti kyekituufu ekigenda okuba nga kigatta ku bannayuganda. So muyige okugenda maaso n'okuba nga muwakanya ebintu ebimu mukole omulimu gwammwe nga paalamenti so si kukkiriza bukkiriza buli ekigenda maaso n'okuba nga kiyita kibeere nga kitambula. Mu kiwandiiko ky'atadde akitadde ku mukutu gwe oba emikutu gye egy'enjawulo ne ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Ekiwandiiko kino kiri official kubanga akitaddeko ne signature ye. Ngenda kikusomeramu akatonotono naye nga nkugambye oluvannyuma lwa pressure kiri owa kiwanuka Attorney General ne Minister of State Minister owa Internal Affairs General David Muhoozi nabo baliko bye boogedde. Kakati n'abamu ku b'oludda oluvuganya nabo bavuddeyo ne boogera ebigambo eby'enjawulo nga bagamba nti kale wadde enkyukakyuka zikoleddwa naye enkyukakyuka zino bannongoosereza zino ekyamazima ziyinza okuba nga tezigenda kuyamba muntu wa wansi. Bannayuganda nga bayita mu bitongole eby'enjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe. Kati kye bagezaako okukola kwe preemptinga committee nti bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu. Kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi. Ebimu ku bigambo nnamboozi byogenda okuwulira mu katambi konna ng'agezaako okubinnyonnyola kuba ngenda kakupuleyingira maaso awo nkamaleyo. Akugamba nti zino ennongoosereza ze baleese bagezaako kubikkirira kituli. Endongoosereza nno ngenda zikusomera ogenda ziwulira. Etteeka ku sayidi emu abamu bagamba lyongedde kukaluba obuyinza buzze mu mikono gya minisita n'obwo obutonotono obadde kubanga jjukira okusinziira ku tteeka engeri gye libadde lireetebwamu obuyinza bubadde bugenda kudda mu mateeka babadde bagenda ddikalubya naye nga amateeka ge gabagasa gabeere fixed wabula kaakati mbu ate kati babijje mu kubeera nti etteeka liri fixed then bibeere mu mikono gya minisita. Kati nga luli babadde bagenda kuteekawo nti bw'okola kino ne kino ne kino ne kino obeera omenya etteeka EBC ovunaanibwa era oweebwa ekibonerezo EBC. Kakati mu nkyukakyuka ezimu ku zo ezirabiddwako nti kati ebyo bijjiddwawo etteeka ligenda kuddira minisita abeere nga yajja okuditamininga era ng'ajja kwetaaga okuleeta obujulizi obulaga nti ekikolwa kye weetabyemu oba ekikolwa ekyo ky'ogenda okukola ekikuweerezesezza ssente ezo muwalawo zaakuweereza okuva ebweru minisita singa anaaba takwagala ajja kusobola okunoonya obujulizi aditamininge nti kati ebikolwa by'obadde ogenda okukola wansi w'etteeka lino Protection of the Sovereignty Bill lijja kuba lifuuse act nti ojja kuba omenya etteeka. Kati luli etteeka libadde ligenda kusalawo
kakati minisita agenda kubeera nga yasalawo onaawulira. Bino byonna ze zimu ku nnongoosereza ezireeteddwa, wabula omukulu alina ebigambo by'ayogedde era alina n'ekiwandiiko ky'awandiise. Nkifunyeeko kopi wano, ngenda kikuwaako ko briefly obeere ng'osobola ogenda maaso n'okuba ng'otegeera newankubadde nga bannayuganda bangi bino baabiwakanyizza. Abakulu bagamba nti bo tebaagala kumanya. Kino nno kyongedde okulaga nti etteeka lino lyaleeteddwa nga litagetinze kibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo, ate era lyaleeteddwa nga liyina kuyita oba mwagala oba temwagala. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli nsonga gye tuba tukuleetedde, ate tubeere nga tugenda maaso n'okubanga tutambula ffenna. Kakati wulira, tuli ku tteeka erimanyiddwa nga Protection of the Sovereignty Bill eryogeza bannayuganda obwama, erireese obunkenke kubanga etteeka lino singa liyita ekyamazima ebintu biba bigenda kukalubamu. Omukulu yatadde ekiwandiiko ekyo nkiyina mu bujjuvu nga nsobola ngenda kukikuyitiramu kakatonotono wabula nga kiwanvu, tujja kuyitiramuko ku key parts ezo zetulowooza nti omuntu yandyetaaze ogenda maaso n'okuba nga aziwulira. Wabula nga tetunnatuuka eyo, njagala okukutegeeza ku zimu ku nkyukakyuka oba ennongoosereza ezireeteddwa. Kati nga sinnaba kubanga nkusomera ennongoosereza ezo ozitegeera obulungi, kansooke nkuwe bano abamu ku balitembeeta nga bakunnyonnyola, then oluvannyuma nze ngenda kukuleetera ekiwandiiko oba ngenda kukuleetera ennyinnyonnyola eyange, entaputa eyange gye ngenze maaso n'okuba nga nditegeeramu nenkola ekiwandiiko kyange. Kakati ngenda kujja tukigabane ffenna n'abagoberera omukutu guno. General David Muhoozi ye minisita ow'ensonga z'omunda, Internal Affairs Minister, era y'omu ku bali wakati mu tteeka lino, era yali introducinga ne mu Parliament n'agenda maaso n'okuba nga ate alireeta ku mulundi ogwasooka. Jjukira ku lunaku olwokubiri ligenda kukomawo for the third reading. First reading yaggwa nga 15 ogwokuna, second reading neggwa, third reading ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogujja lugenda kuba lunaku lwakubiri, ssaawa zijja kuba 8. Naye nkakasa ku olwo lwe tujja okumanya oba etteeka liyise oba etteeka teriyise. Waliwo bannayuganda bawuliddwako nga bagamba nti oba muyise ebiteeka nammwe mubiyise, tukoyo ebibuuzo ebitaggwa. Kakati wulira ezimu ku nnongoosereza okusinziira ku David Muhoozi, ye bw'ati bw'agamba bwakunnyonnyola ennongoosereza. Wabula nze mu katono ke nsobodde okusomako ne kentegedde mmaze okompayiringa wano ekiwandiiko n'enkiteekateeka, ngenda kikusomera nkuwe entegeera eyange gye nkitegedde. Kakati tuwulize David Muhoozi then nzije nkwongereyo. Etteeka twalireeta wano nga liva mu kabinet, naye engeri gye mmanyi engeri amateeka gye gakolebwamu byaweerezebwa mu bukiiko obubiri, ak'amateeka n'aka Defence and Internal Affairs. Ne tujja wano ne tulyanjula, then abantu ne batandika okuleeta endowooza zaabwe ez'enjawulo, nga mwe mulimu n'abo abaali naddala ebintu ebikulu bye baali boogera ebyali nga bireeta concern, byali ku definition ya omugwira ne agent w'omugwira, kubanga mu kuwandiiko kwasooka munnayuganda ali ebweru yali mu ttuluba ery'abagwira. So ekyo nga kirina implications, naffe twakiraba nti one, kiringa ekikujjako obunnansi, then two, kikujjako n'eddembe gy'olina nga munnayuganda ery'obwebange okwetaba mu politics za Uganda. Ekyewuunyisa ebigambo by'owulira nnyonnyola byennyini bigambibwa okuba nti bebadde balwanyisa etteeka lino mu kujja nga liringa eritagetinze okulaba nga munnayuganda ali ebweru w'eggwanga bakudifininga ng'omugwira. Kati ekyagamba bakyakyuseemu. Ekyokubiri, munnayuganda nga bamakinga sure teweetaba
mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda kyokka ng'oli munnayuganda, kubanga wali mu kusooka baba bakudifayininze ng'omugwira. Kakati ono agamba nti kati olwo bakirabye oluvannyuma lwa bannayuganda okompuleyininga ennyo nti kati bamaze bannayuganda olukompuleyininze nabano ne bajjukira era ne bakiraba nti kino si kituufu era kiba tekigwanidde, y'ensonga lwaki bakijjeemu. General David Muhoozi ng'agezaako okunnyonnyola ezimu ku nkyukakyuka ezikoleddwa mu tteeka lino. Wulira n'emirimu gyonna munnansi gy'abalina okwetabamu nga rights ze bwe ziragira. So ekyo ne tukirongoosa, kyekimu kye tulongoosezza. Ekyokubiri kyali ku naddala ku scope y'etteeka. Abantu baali batya nti bano bannayuganda bali ebweru, esente ze baweereza, ebibiina ebiyamba mu bintu nga ebyokusoma, ebyobujjanjabi. So waliwo categories zetuwandiise nti zino teziri mu ttuluba lw'ebyo bye tuyita agent wa foreigner, kubanga etteeka lisinzidde ku section 2.2. Ebyo ebikolwa ebikuleeta mu ttuluba eryo erya agent wa foreigner. Ate okuba agent wa foreigner nakyo kyokka si kibi, tekimenya mateeka, okuggyako ng'okoze ebyo ebimenya amateeka bye tumenye mu tteeka. So mainly ennongosereza gye tukoze ebyo ebintu ebibadde bireeta okwemulugunya tubyadressinze ne tusharinga ne kyokka ate bwe weetegereza enkyukakyuka ezikoleddwa era ebbiiro eno bw'ogenda maaso n'okuba ng'ogisoma era bayitawo ennyongero bategeeza abalina WhatsApp yange osobola okugyamu inbox etteeka eriri amended oba ebbago eriri amended nalyo ndifunye. Njagala okutegeeza nti nsobola ogenda maaso n'okuba nga nkuwa changes ezo ezigenze maaso n'okuba nga zikolebwa. Bino muyina okugenda maaso n'okuba nga mubitegeera ku mpaka kubanga mwetaaga obbimanya. Kakati wuliriza, bano bagamba nti bategedde ebimu ku nsonga bannayuganda ezibaleekaanyizza oba ezibakaayanyiza n'okutuuka okukuba etteeka eryo lireme ggenda maaso n'okuba nga liyita. Era mu byayogeddeko nga bw'owulidde definition y'omugwira eyo bagyamendize bagikyusizza nti luli buli munnayuganda abadde agenda ebweru w'eggwanga n'oweza emyezi 3 nga toli wano obadde automatically oqualifying okuba omugwira, kati kyo bakiggyeewo. Ekyokubiri nti ebikolwa babadde bagenerayizinga nti singa nfuna ssente okuva ebweru w'eggwanga ne zijja ne zintuukako olwo mba ndi agent wa foreigner era mba mmenya omusango. Kati ekyo bakiggyeewo, kitegeeza minisita yajja okuditamininga ng'asinziira ku bikolwa by'ogenda okukozesa ssente ezo, wabula tekijja ojja kuba toqualifyinga kubeera agent wa mugwira automatically. Era n'omuwulira ng'akugamba nti n'okubeera foreign agent mbonagwo si musango era si kibi, kati akugamba kirungi nnyo era osobola okukikkiriza then omusango we banaagukuteekako olabe ng'ekintu kya bulijjo. Kakati ekyewuunyisa bino bigenza okujja ng'ate n'aba religious leaders nabo bazze be bamu ku basembyeyo okujja ne bagenda maaso n'okuba nga nabo bawaayo ensonga zaabwe era mu mbeera ey'okuwakanya. Kati bano oluzze n'ensonga ya religion nayo ne bagisootinga, bano nabo ne babajjamu. Kano nga kabonero akalaga nti bano bakyali bannaddiini. Njagala okutegeeza ekikwata ku kubalemesa ssente basituka ne bavaayo era bavuddeyo ne boogera. Olunaku lwajjo twakuwadde Imaamu Kasozi ku nsaidi y'Obusiraamu n'abalala. Kakati olunaku lwaliro aba Inter-Religious Council of Uganda bano be walaba abagenda mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batiisatiisa mukyala we nti lwaki bbaawo avuganya omusajja. Kakati era bazze nga banabo bawakanya olw'ensonga nti balina akasente kangi nnyo ke bafuna okuva ebweru. Kakati era finally nabo ne babasootinga era mu amendments ze bakoze bano bagenda kuba etteeka libagenda kuba libatalizza mu ngeri emu oba endala. Considering where the country is, since we've just gone through a polarizing exercise, elections, we as religious leaders feel that the efforts of key institutions like Parliament should be focused on building bridges, nurturing harmony. We are therefore troubled that we are focusing on a bill like this, which will further destabilize and unsettle communities. It is therefore our considered view, and also the expectations of the population, that there are more pressing issues affecting them that should be preoccupying your and our time
and resources to address. The Inter-Religious Council of Uganda rejects the bill in its current form. Due to the possible constitutional violations, including the possibility of the bill shrinking civic space, endangering both civil, religious, and political rights, while creating legal conflict with the existing financial regulations, as highlighted herein. Honourable members, a strong law is not one that restricts broadly. It is one that distinguishes carefully. If we draw the line, we'll protect the nation without weakening the very people who sustain it. Kati bano ab'enzikiriza oba bakulembera enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda emirundi mingi nnyo. Wuliriza bulungi bano bwe bagenda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu, ezimu ku nsonga ze bandibadde basinziirako ze zeefaananyiriza bwe ziti. Kati basimbye amannyo, basimbye Nakakongo olw'ensonga nti wano we bakutte waliwo akasente kaabwe miliyoni 4, sente ntono nnyo ku sente ze bafuna. Bwe baba limitinga nti balina kufuna sente ziri wansi wa miliyoni 4 ate nga nazo za kunnyonnyolera kulayirira bizinesi baba bagirinnyemu. Kakati bwe batyo nabo bagenze mu parliament ne bawaayo endowooza yaabwe oba ne bawaayo submission yaabwe okuwakanya n'okusimbira ekkuuli ebbago lino. Era oluvannyuma bimaze okuba nga bidda nti na enkyukakyuka ezikoleddwa nabo munnange babanga abazze ku sayidi entuufu. Kati kwegamba bbe ekyabwe kibanga ekiwedde. Wabula njagala okutegeeza waliwo gwe bayise omukisa nno naye ate nga si mukisa. Ezimu ku nkyukakyuka ezikoleddwa zengenda okunnyonnyola, njagala ngendo zikunnyonnyola nga nkutegeezezza omukulu ono biki byawandiise. Mu biwandiiko byawandiise mubaddemu okujereegerera nga bwe nkugambye. Era ekiwandiiko ekimu oba ekiwandiiko kyonna nkirinako kopi wano, era ngenda genda maaso n'okuba nga nkuyitayitiramu akatonotono kubanga ekiwandiiko kinene sijja kiyitamu kyonna. Ngenda kiyitamu akatonotono nkuyitireko ku ezo paragraphs z'enkakasa nti oba oli awo tuyinza okwetaaga ogenda maaso n'okuzimanya. Mu bigambo ebiwandiikiddwa ebisinga obungi biragira ddala okujereegerera. Omukulu byagenze mu maaso n'okuba nga ate awandiika. Wuliriza yakitandise bw'ati: Fellow Ugandans, especially the bazzukulu, greetings to you all. Of recent, I have noticed a lot of orwari, noise, kerere regarding the sovereignty bill. Which a sovereignty bill is the rwari about, is the kerere about? The one I initiated in the cabinet or another one? The bill will stop FDIs, foreign direct investments, support for religious bodies from abroad, remittances from Ugandans working abroad, etc., etc. Really? That is not the bill initiated. Uliriza. Oluvannyuma lwa bannayuganda okutabuka ne balaga opposition ey'amaanyi ne balaga nti tebakkiririza mu bbago lino, njagala okutegeeza kakati batandise okuba nga balyegaana. Kyokka ate mu kulyegaana balyegaana we bawongera oddika lubya. Bakulaga nti bakoze amendments, naye nze bwe nsoma amendments zino nga bwe ngendo zikusomera waliwo ebitagatta bingi nnyo. Omukulu yagambye nti etteeka lye twainitiatinga mu cabinet bino bye mwogerako ffe tetubimanyi nako, tebiriimu. Kati wano bikonekitinga n'ezimu ku amendments ezikoleddwa. Kati njagala ogende mu comment section ombuulire byali mu ntandikwa nti tebyalimu oba ka pressure kasusse bususi. Era tolowooza nti mukadde kano pressure eteekeddwawo yeereesa akalembereza okulaba nga at least basobola okutuula ne bakkiriza weetaagawo some kind of amendments. Olowooza singa bannayuganda balemerako ne balemerako ddala era ne bakaluba ebbago lino ebetteeka lino lisobola ogenda maaso n'okuba nga liyita? Tekisoboka, kubanga wano akugamba siri eyo lye twainitiatinga. Ebyo byanjawulo bye mwogerako ebyo tetubiinitiatingangako. The bill initiated was about what we fought for and what the whole of Africa fought for ever since 1900, when the whole Africa, except the Ethiopia, had been shamefully colonized over after 400 years of slave trade because of our egocentric kings that were spreading more energy, causing wars among us than uniting us to defend ourselves. Wano kugambye mubaddemu olulimi olw'okujereegerera, wabula bwe weetegereza ekiwandiiko kino ekiwandiikiddwa omukulu kyatadde ku mikutu gye egy'enjawulo. Mu kiwandiiko wano abanga akulaga era abanga akonfaminga nti ekyamazima ekituufu kiri nti etteeka twalikola nga tutagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu oba nga tutagetinze opposition, kubanga bino ebirala byonna
religious beliefs simana biki ebyo fesi byo tuliko. Weerabira nti ne World Bank mu kiwandiiko kye yawandiise Minister Chris Baryomunsi yakugambye nti World Bank ekayanira bwereere already yeri protected fe byetu kwegamba byetutagetinze tubimanyi nga bino byonna byongera okukakasa nti ebigambo ebizze byogerebwa nti bano baleka batagetinze opposition nga byongera ogena maaso n'okuba nga bikonfirming bwe kiwandiiko kino kibadde kinene nnyo era omukulu n'ateekako n'omukono gwe wansi awo n'agenda maaso n'okuba nga kisayiningako nakugambye si kyamaanyi nnyo kinene nnyo naye ate nyinza obutasobola kikusomera kyonna wabula nkugambye ezimu ku nnongosereza okusinziira ku ngeri gye nzitegeddemu ngenda zikuwa kakati gwali ebweru w'eggwanga wuliriza naawe wali e Uganda ng'oyina abali ebweru w'eggwanga b'okwatagana nabo naawe wuliriza ebbago terinnaba kuba nga livaawo. Ezimu ku nnongosereza ezikoleddwamu ekyamazima ziyinza okuba nga tezigenda kuyamba nnyo kusinga awo obuyinza okuba nga bw'obadde osuubiriza. Kakati njagala owulire, njagala tutambule mpola mpola otegere bulungi nnyo. Wulira. The Attorney General of Uganda, Kiryowa Kiwanuka, has tabled significant amendments to the controversial Protection of the Sovereignty Bill 2026 following intense scrutiny and public uproar regarding its original wide-reaching provisions. Ssaabawolereza wa gavumenti, Attorney General Kiryowa Kiwanuka, azze mu Parliament y'eggwanga erya Uganda n'atebolinga ezimu ku nkyukakyuka ezikoleddwa oba amendments ezikoleddwa mu bbago lino agende mu maaso n'okulaba ng'etteeka lino akaweefube wakulaba nga liyita. Era ligiddwamu ebimu ku bintu by'ogenda okuwulira wabula nga bigiddwamu olw'ensonga eya public okubeera nga bazze n'obusungu ne bagenda maaso n'okuba nga baresistinga. Kwegamba amaanyi g'abantu mu kusooka tugambe nti gakoze wabula ate kifaananyi ekiragibwa nti changes zikoleddwamu bw'ona asoma mu document eno oyinza okunoonya changes eziri awo ne zikubula. The amendments presented to Parliament's Legal and Defence Committee are intended to narrow the scope of the bill, easing concerns that it would cripple NGOs, businesses and development aid. Nti muzimu ku nkyukakyuka ezireeteddwa mu maaso g'obukiiko committees zino ebbiri eziri mugenda maaso n'okukola kye bayita scrutiny bagenda maaso n'okuba nga balyekenneenya. Waliwo akakiiko aka Legal Affairs Committee n'aka Defence Committee. Nti kakati mu amendments zino ezireeteddwa Kiryowa Kiwanuka zigezezaako okunaarowinga oba okufunza scope ya biiru eno. Ebimu ku bintu ne bigenda nga bifunzibwa, ebimu ne bigenda nga bijjibwamu. Era mu bimu ku biyinza okuba nga biri kugamba nga bakendeezezzaamu ku bukwakkulizo NGOs banarowinzeemu businesses and development aid. Kati wano tugira mu development aid mwe mujjira pressure yateekeddwawo okuva mu World Bank. Kubanga World Bank kigambibwa okuba nti ewa ssente nnyingi nnyo ng'obuyambi mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga tolina bwojja kukyewala. Kakati wuliriza mu ngeri gye twakitegedde mugenda kuwa sayidi bwe kibadde n'enkyukakyuka ezikoleddwa ku definition ya foreigner oba foreign agent. Mu kusooka bill eno ebadde egamba the bill broadly labeled any person or organization receiving foreign funding even partial as an agent of a foreigner, making them subject to severe restrictions. Nti bill eri esoose before amendments ebadde ennyonnyola omuntu yenna oba organization yonna receiving sente oba kitundu kya sente oba sente zonna naye nga ziva bweru babadde baziyise foreign funding. Oyo abadde abeera labeled as an agent of a foreigner nga tewaliwo kwebuuza ku nsonga ndala yonna. Era nga kino kimumaking okubeera subject ku restrictions ez'enjawulo sinakindi n'okubeera nga ebibonerezo biba bimukwatirawo automatically. Kati mweno gye bakyusizza the amendment replace the broad term a person with an agent of a foreigner, specifically targeting those acting under the direct or control of foreign entity rather than just anyone receiving money. Wano nkyukakyuka kyeri wano nti mwene eri amended bagadde okufunza bagadde okujjawo eri broad term ya omuntu yenna ti any person oba organization are receiving a sente. Kati nti wano bagala batagetinga those aba actinga directly era nga bali wansi oba nga bali under control eya foreign entity rather than just anyone receiving money. Nti kati si ku receiving abo receiving money wano nganda banga aba bate enkyukakyuka nganda banga ebeera egaziye kubanga wali bw'oba badde receiving a sente okuva ewa muwalawo ali ekkata
babadde bakunemingirawo nga foreign agent. Kati ekyo kirabika ng'enkyukakyuka ezze. Naye ate kati ku mulundi guno kati nti singa obeera o akitinga ku lw'oyo omuntu ali ebweru oba ng'ebikolwa by'ogenda okukola byakitinga oba nga biyambako, naye ng'eyo nayo kirina okubeera categorized wali waggulu okutegera activities ki. Kitegeeza oyinza okwetaaga okugenda ewa minisita okukunnyonnyola oba si ekyo bayinza okwetaaga okusooka okuyisaawo etteeka eddala erinnyonnyola eridefininga n'okudifferentiatinga acts eziri in favor of foreigners eziriwa. Kati omuntu agenda okuzeewala ng'azimanyi era n'ennamboozi azoogeddeko waggulu awo nga bw'ogenda okuwulira akatambi. Wuliriza. Introduction of criminal intent. Originally, the bill allowed for conviction for engaging in activities that hinder, frustrate, or disrupt government policy without needing to prove the person intended to do harm. Ebbaga eribadde eryasooka nti libadde likkirizibwa oba omuntu yenna abadde agenda kubeera convicted olw'okubeera nti ayengeginze oba yeetabye mu bikolwa ebiremesa, ebikendeeza, ebikkakkanya oba ebidisruptinga policy za gavumenti, awatali kuprovinga muntu oyo kwegamba awatali na kumuwa bujulizi, minisita ng'asalawo busazi. Kakati wulira change. The Attorney General inserted the phrase who intentionally nti kati we waliwo nkugambye nti waliwo ebikolwa tugeze kati nga kino kyendi mu kukola nti kati nyinza okuba ndi mu kuwa mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Mu biiru eno kino kyenkola mba ndi mu kubanga ndi mu kudisrupting okugamba mba neetabye mba ndi mu kuengaginga mu activities eziyinza okuhindaringa, eziyinza okufrustratinga oba okudisruptinga government policies. Naye wali babadde basobola okunconvictinga awatali na kumala kunneebuuzaako, wabula kakati bajja kumala kudetermininga mbadde nkikola intentionally. Kati awo clause eyo bagigasseemu under clause 5. This means prosecutors must now prove that an individual deliberately acted to promote foreign interests against Uganda's national interest to hold them criminally liable. Kakati bajja kwetaaga obujulizi obukakasa nti mbadde nkikola intentionally. Okimanyi bulungi nnyo nti waliwo abali emabega w'emitayimbwa naye nga tebalina bujulizi bubaluma. Kakati wano kye balinga abataddewo enjawulo eringezeewo nti wajja kwetaagawo obujulizi obukakasa nti kino kyenkola bwe kibanga ndi mu kudisruptinga government policy nkikola intentionally. Kati enjawulo eriwo yakubeera nti luli mbadde nkikola omusango gunkwata tegwetaaga kumanya oba nkikoze oba sikikoze. Kati sinsobola okukikola minisita bw'atuula n'ategeeza nti abadde akikola naye tali intentional. Kati awo kaliwe kajja okujjira nti kati bwe tunaaba tukola ekintu kyekimu ng'oli ye waabwe muwagizi waabwe ng'ate ono ye si waabwe si muwagizi waabwe, kati awo minisita ajja kudetermininganga ani akikola intentionally ani atakikola intentionally, etteeka olwo lyoke liramule nga minisita amaze kudetermininga. Wuliriza. Almost all sectors receiving foreign funds, NGOs, media, churches, research and private companies needed prior ministry approval. Nti luli mu tteeka erisoose baga eribadde risoose nti NGOs, media, church, aba research, universities n'ebirala ne private companies babadde bajja kwetaaganga approval okuva wa minister okubeera nga bafuna ssente ezo. Kakati wano bakugamba mu nkyukakyuka new exemptions have been introduced for regulated institutions including financial institutions, banks and financial entities, professional bodies such as the Uganda Law Society, health and academic institutions, research institutions, schools and hospitals are exempted, provided the funds are used strictly for their core licensed purposes. Media, specific exemptions for legitimate reporting. Kakati wano we wali akalipo. Nti luli tubadde tujja kwetaaga approval okuva wa minister. Kakati wano bakugamba muzimu ku nkyukakyuka. Banka ne financial entities, professional bodies okulinga Uganda Law Society, amalwaliro, amasomero n'ebirala bifaanana bwe bityo, ne media ne bakugamba nti kati kijja kubeera okke naddala nga bye tukola ebireese ssente ezo nga biri legitimate okusinziira ku bo abakulu abali mu buyinza. Kakati wuliriza wano ku media we bagambye specific exemptions for legitimate reporting nti tujja kubeera wano nga ndipotinga kyendabye
kati okusinziira ku byendipootinga byebijja okuditamininga oba etteeka linkwata oba terinkwata. So si nti ekikolwa kyenkola tekirina tteeka lekimenya, wabula bajja kuditamininga byenkola biri legiiti eri bo. Bwe naleeta amawulire nga waliwo omukulu wa gavumenti yabbye ssente z'omuwi w'omusolo, bw'abanga minisita yennyini alina okuditamininga bino ng'alina ssente z'omuwi w'omusolo ze yabbye, kati ku red zone amawulire nenga kuleetera, minisita oyo tajja kumpa lukusa era etteeka lijja kuba linkwata kubanga kati awo yalina okuditamininga. Kati enkyukakyuka ereeteddwa tolaba nti ate kati eringa ebikalubiza kati kyangu nnyo omuntu okutuuka ne yeekubiira nga yalina okusalawo ekintu ekiyinza okuba nga kyongedde okuba nga kikalubya ebintu bino. Kakati ate bba abamu naddala ku babaka ba paalamenti bagezaako okusigira ekifaananyi ekiraga nti guno mukisa gw'amaanyi nnyo gwe mufunye, zino enkyukakyuka bo tebazirabanga. Joint committee etunula ku tteeka lino erya sovereignty of protection of sovereignty bill tufunyemu ku ssanyu ettonotono nti tubadde tuli beeteefuteefu nga tukutte ebijambiya ebyokutematema etteeka lino tuliyuzaayuze tulabe nti ligendera ku ebyo Abannayuganda babadde bagamba, naye tufunire omukisa mulungi. Attorney General yazze ne nannyini tteeka Minister wa Internal Affairs ne batuyamba ne baleeta ennongoosereza. Bamaze okulitematema bagyeko ebisongovu bingi ebibaddeko babigyeko. Ekyokulabirako bakyusizaamu ekigamba nti abaana baffe abali wabweru ba diaspora bagenda kuyitibwa bagwira mu lino etteeka. Ekyo bakigyewo kati omugwira yoyo gwe tumanyi nga mugwira. Ne baleeta ne bajjamu n'ebitongole bingi nnyo n'abantu bangi ababadde nga mu tteeka nga eribadde babadde nga balimu naye kati babagjeemu. Ekyokulabirako etteeka kati liggyeemu church ezi zonna, etteeka liggyeemu emizigiti zonna zivuddemu, faith based organization zonna zivuddemu, etteeka liggyeemu all regulated institutions under an act of parliament. Nti institution ezo zonna ezirina amateeka agazitambuza nga banks, nga law society, nga ba accountants, nga ba companies zonna ezo ezirina amateeka agazitambulirako zonna zivuddemu. Etteeka liggyeemu essente ezijja muno nga za business, essente ezijja muno za contracts, essente ezijja muno nga za loan, essente ezijja muno ez'okuyamba families, abaana ze basindika wano okuyamba families zaabwe, ebyo byonna Attorney General abiggyeemu. So n'olwekyo mu kakiiko kituyambyeko okulaba nti kati Attorney General agezezaako okufundawaza etteeka, ng'etteeka saawa zino ligamba nti omuntu yenna anaaba nga afuna ssente okuva wabweru bwa Uganda nga ssente ezo zijja wano n'ozifuna nga za kuyamba oyo omuntu wa wabweru okutataganya enteekateeka ya Uganda mu politics oba mu policy, ezo ssente zogenda okwewandiisa nga agent wa foreigner oyo yakusindikidde ssente, era ezo ssente gavumenti zeyagala ogenda oripotinge. Biri ebibaddemu nti miliyoni 4 okweyongerayo ogenda wa minisita n'ofuna olukusa nabyo bivuddemu. Saawa zino tugamba nti woba ofunye ssente okuva wabweru nga oli agent wa foreigner, nga ssente ezo ozifunye za kukuyamba mu bya politics bya wano in the interest of a foreigner, oba mu bya policy in the interest of a foreigner, ezo ssente zogenda okwanjulira gavumenti nti twafunye ssente zisooka miliyoni 4. Okutwaliza awamu ababaka bagamba nti kituufu mukyalimu obuntuntu, era kati saawa zino bwe tugenda okweyongera okwetegereza kuba Attorney General kyaleese si kyekyenkomerero, yaleese ennongoosereza. Kati ate akakiiko kaddembe okwongera okutunulamu ezo ennongoosereza era ne twongera okuzikutula okulaba nti etteeka erigenda okufuluma ligendera ku ebyo Abannayuganda bye bagamba nti etteeka terijja wano kufundawaza civic space, kufundawaza ebya politics bya Uganda n'okulinyirira eddembe ly'abantu, nti etteeka tebalireeta kulemesa abantu abagala okukola bizinesi zaabwe awatali tabu. So ebyo byonna tugenda kubitunulamu tulabe nga nti akakiiko keeyongera okwetegereza ensonga zino zifulu. Kyetegeeza obuntuntu nga bw'obuyisi oba ebisigadde birumirira mu bbago ly'etteeka lino. Amendments nga bwe zikoleddwa mugenda kuddamu muyite abantu mubeebuuzeeko. Akakiiko Attorney General ne Minister wa Internal Affairs ebirowoozo bye yalese
bibadde nga bidda mu bigambo ebyo Abannayuganda babadde boogera wano mu kakiiko ku radio ku social media. Kati akakiiko kagenda kutuula ketegereze nti zino ensonga Attorney General zaleese ziddamu ebibuuzo ebyo era zijjawo omuliro. Singa ensonga ezo ziba zijjawo omuliro ogubaddewo era nga ziddamu ebibuuzo abantu bebadde babuuza, kiba tekyetaagisa nte kuddayo kuyita bantu kukola comments. Naye singa wabeerayo ensonga nga nte ekyalimu eggumba, tujja kuyita abantu era batuwa amagezi, kuba bino byonna ebibaddewo Attorney General byayogedde era byaleese bivuddemu birowoozo by'abantu bebabadde boogera wano mu kakiiko ne ku social media ne mawulire ga Uganda yonna. Yes, kakati oyo naye bwatyo bwakunnyonnyodde, naye njagala okuwa ebigambo bya Honorable Betty Nambooze. Ndowooza yagezezzaako okukijjayo bulungi era nga bwe nkugambye ezimu ku nkyukakyuka ezikoleddwa. Nambooze njagala okuwa engeri gy'azirabyemu era n'engeri gy'azinnyonnyodde. Ogende mu comment section ombuulire kyukakyuka oba nsonga ndala. Era ebigambo bino njagala tutambule ffenna, oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo. Wulira ebigambo bya Nambooze then nzije tweyongereyo. Bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe. Kati kye bagezaako okukola kwe preemptinga committee nti Bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu. Kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo, naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi kubanga ate bali Bannayuganda tebalina mukisa kukomawo ate ng'obwedda tugamba nti kati tuggulewo n'abantu baweewo omukisa bakomewo bakole ate era comment ku kino ekijja. Naye njagala obbalaga bakyusizza for example interpretation ya foreign agent of the foreigner. Luli babadde bagamba nti singa okola ebikolwa ebyo ng'obikoledde eri, kati bakomyewo bagambye nti kasita okola ebikolwa ebyo naye ng'ekyamazima kiri nti kasita oteeberezebwa nti okoze ebikolwa ebyo gamba mbu sente zoleese za kusekeeterera, mbu sente ezo enkolagana eyo ya kuwakanya government policy, enkolagana eyo ya kuwakanya government interest. Kati gwe ofuukirawo foreign agent of the foreigner. Ekyo kitegeeza nti kati Bannayuganda bonna mu Uganda olwaleero okujjako president etteeka gwe ligamba nti yetavunaanwa ng'ali mu buyinza, ne Bannayuganda ffenna abasigaddewo miliyoni z'Abannayuganda zonna 45 lino etteeka litufuula agents of the foreigner just because singa omuntu ava erinaga nti Nambooze yakoze kino ateeberezebwa okuba yakoze kino, lino etteeka olwo likuteekerako w'ekipande nti ofuuse agenti waki wa foreigner. N'olwekyo enkyukakyuka gye baleese egaziyizza kintu kino nefuula nti buli muntu yenna asobola ovunaanwa emisango gino nga bwe bagyogeddeko ate nga tegiri kiriya. Kubanga bw'ogamba omuntu nti kasita okola ebintu ebiri against government interest, omuntu akubuuza government interest ngisoma wa? Ngisoma mu kitabo ky'okumanya nti kino government, era government interest ani agisalawo nti kino government kyeyagala, nti eno government policy. Kubanga bulijjo mutuwulirawo mu parliament nga tubuuza government erina policy ki ku kino ekintu ne bagamba ate tunnagikola. Ebintu bingi tebiriiko government policy. Nga bw'owulidde tumubuuza ani anannyonnyola nti eno ye government policy, ani oyo ali awo gwe tunaasomako kitabo ki oba kifo ki mwe tunagenda ne tumanya nti eno government interest, okujjako batutadde ku kisa kyabo abali mu buyinza. Bali mu buyinza minisita yasalawo nti eno government interest oba kino kiri against government interest, kino kiri against government policy. N'olwekyo etteeka lino olirabirawo ne speed kwe lijjira, si bad faith. Bagezaako just kusiba kuteekawo mbeera ebawa omukisa okussa ku muntu omusango buli we bayagalidde, nti nga balina etteeka lino bajja kukussaako omusango buli we bayagalidde. Kubanga kooti yerimala obiwulira negamba bambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa Nambooze oyo si agent of a foreigner, nenga gwe ebbanga eryo lyonna oli mu kkomera. Bayidawo eno musango guli capital offense okusinziira ku kibonerezo. N'olwekyo ebbanga ly'onoomala mu kkomera ku remand ddene nnyo. Kati bajja kukwata nga bafunayo. Kati olaba nga oli faaza gwe bakwata e Kalangala just okumususpectinga nti nno ono alabika nafuna ssente
mu nsi z'ebweru akole ebintu ebiseketerera gavumenti. Ebintu ebiseketerera gavumenti tubibabuuzizza nti omuntu akola ki okumugamba nti aseketeredde gavumenti tebakinnyonnyola bagambye kisinziira era kisinziira ku bintu bingi kisinziira kati etteeka teribeera bwe bityo etteeka teribeera mbijwasi teribeera awo mbuno oli akuvunaana yasalawo mbu okusinziira ku ekyo kyokoze awo oseketeredde gavumenti. Kati omwana wange Kadaama n'abeereyo n'ampeereza ssente nze nenkubyamu ebifaananyi nga neesimbye ku bwa kansala olwo nga nfuuse agent of a foreigner. Oba nze simanyi na mwana wange nze mmanyi nti omwana wange gyali ku bwa Kadaama buli kasente kampeereza ka musaala gwe bo basobola okujja naga nti abadde nga akajjeeyo mu bawalabu abatayagala Uganda. So buli munnayuganda yenna lino etteeka ndirabye mujja liraba nga litandisokola nti ate ne one time buli gwe banaayagalanga okuvunaana bajja muvuniranga akawaayiro mwe bamuvunaanira wano. Naye nze nsaba komiti ebeere ya mazima ebbanga lyonna buli muntu etteeka ng'otaddeko n'ebitongole bya gavumenti byennyini birivumiridde. Muntu ogu nsibambi yekka ogu atannyonnyodde na kiti kimwe yagidde yekka muntu ogu yekka yeyagambye nti etteeka ddungi nga n'omugamba obugambye nti gwe wali bazze ng'agamba nedda. Kakati komiti eneesinziira ku ky'okukola lipoota ate egamba nti etteeka ttuufu. Eruli baakasuka etteeka ly'omwami ono ow'Emityana lumu sipiika n'agamba nti etteeka lino kye tuvudde tuligoba kuba abantu abasinga obungi baaliwakanya nti tetusobola tteeka abantu lye bawakanyiza. Era ne ansadi ngenda gibaleetera muwulidde mbasabye nange banzikirize njogereko gye bali. Kakati ku luno ate lino lwaki tulisaawo ng'abantu baliwakanyiza mu ngeri y'emu nga bwe twagoba lino teriteekwa nagenda. Mbabuulidde okusinziira ku mpisa za Commonwealth Paalamenti bw'eba ebuze ennaku 3 mudda mu biteeso byakweyozaayoza. Basebo tweyozaayoza tukoze nnyo gundi weeraba ondabiranga ddala obadde mulungi gundi kino kitulemye kino tukikoze okuggyako ekiteeso kye tusobola okuleeta mu nnaku 10 byebintu bye bayita matters of national importance nga bwe tutakikolako leero Uganda esaanawo. Abo abantu abamu abatudde awo balina kubeera eri nga basiba migugu gyabwe kufuluma Paalamenti. Abalala balina kugenda kunoonya ngoye za kulayira n'okulonda abantu abasatu be banajja nabo. Mu Paalamenti tulina kubeera mu pate nga tusiibula bwe tutuula mu Paalamenti wali nga tuyisa biteeso byakwewaana byakwesiibuligana. Munaffe sipiika weebale nnyo twasalirwa nnyo twafiirwa gundi bwe bityo. Nze nga bwe mbagambye mbadde wano okuva Paalamenti ey'omunaana naliwo katono naliwo Paalamenti ey'omwenda naliwo Paalamenti ey'ekkumi mbaddewo Paalamenti ey'ekkumi nze no Paalamenti gye ndabye etuula n'esoosootula etteeka eriri controversial mu nnaku 10 ezisembayo. Mu Commonwealth Paalamenti waliwo gye bayita lame duck policy nti bwe baba bakubyeko akalulu n'ogwa oba olemadde. Kati wano abakomyewo ku Paalamenti balinga 15 tokola bintu by'amaanyi kiringa omukazi anaanoba tasimba mwanyi. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.